kwabwe jangu ne peniyo leta penso yo n'ekitabo kyo ateze somesa atawandiika nga aje tunakutuuka yeyo kubakola tugamba hadithi eyo webangeze kunoonya okumanya tulinamu ebirungi mu kumanya tusoke tuwa abantu baagazise nti mutuufu omuntu wasoma afaanana bw'ati kubanga waliwo abajja n'agamba nti wosoma Qur'ani ofunamu empeera bituufu ebyo nti wobeera awo n'osala eswala nga mu butuufu gy'osadde eswala nga ogimanya ofunamu empeera bituufu ebyo abantu kyetaaga ntubabulira okusoma kulimu ki kati ekyokulabirako bojjanga tomanyi kusoma Qur'an twina hadithi nambo mbaka gye yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti oyo yenna asoma harufu emu mu Qur'an afuna empeera 10 ennyukuta emu bweti alif bweti twina huruful hijaiya twina 28 ezikola Qur'an naye bw'osoma emu bweti mpeera 10 kweri gwali eyayagala okunoonya okumanya empeera oba tebategeera kigambo kiyitibwa mpeera bakitegeera nti nga wonoogaana okola akalimu okajjamu amagoba kyekyo kyennyini kizakitire okoze obadde otunda kasooli wewaleese kasooli wa 15 ogenda kufunamu omutwalo okiraba noba ng'ofunye yeyo empeera kati bw'osomyemu nti alif ngaera bw'owulira bwensoba nti alif Allah n'akuwandikako nti empeera 10 n'osoma nti ba n'ojatula bulungi n'akuteekako empeera 10 katugeze nti bw'osoma ekigambo Bismillahirrahmanirrahim nyukuta 19 zempera meke 10 gosomeyo kan Bismillahirrahmanirrahim ika Qur'an gendo okole ebibyo zabaza okuyingira ezempera obozifunye obomaze okuzifuna tewali azisangulawo tulifenna gwaliyeyo ekyo gano okunoonya okumanya ddala kiki ekyo tokyagala ate nyinza n'okisoma kati kangeze tuwaliwo shurutu nga wogamba nti katugenda mu swala timala funa wuzu neneteekateeka wuzu weefa eswala bitatuuka nsobola osoma Bismillahirrahmanirrahim nga sirina wuzu nenfuna ng'oli mu swala nga ndi wano nga bwindikati wali wano bwoti osigala nfuna ofuna lwaki Qur'an ze harufu ezikola Qur'an naye tutawukana ali ku swala tagenda mu swala nga talina wuzu ezano wentambula bwe Bismillahirrahmanirrahim ofuna ate ye hifidhu Allahu samad ye hifidhu abantu bandibadde basoma otambula n'empeera zo zotambula nazo oteka ku akaunti ate wallahi ogenda kisanga naddala bamuwayiza okuba ali mu mmotoka ng'agenda yesomera Qur'ani ye ng'agenda kunaki mpeera zofuna bano mugaso okusooka mu kusoma kitegeeza buli kyosoma Allah akuwamu ki empeera tulina hadithi eno mbaka Muhammad gye tugamba nti man qara al-Qur'ani fastadhharahu omuntu asoma Qur'ani n'agikwata fa ahalla halalahu n'aba ng'agendera ku halali waayo fa harrama haramahu n'agiharamisa haramahu n'agiharamisa ebyo ebikyamu Allah byeyakola atya byatuziyiza adkhalahu aljanna Allah agamba yingira ki janna wa shafa'ahu min 10 wa shafa'ahu fil 10 min baytihi nawolereza n'abantu 10 mu nyumba ye naye abantu 10 abo nabbi nagamba kulluhum bonna qad wajabati lahu nara Allah ng'amala dobbaka katako omuliro jalla jalala kosembezaayo kennyini ako njaga tukanootinga tulifenna nti Allah nga yabawandiikako ki bonna yamala dobbaka katako omuliro naye onaasoma Qur'ani n'agikwata n'agigoberera halali waayo n'aharamisa haramu waayo ng'agigoberera mu butuufu bwayo Allah muwa omukisa nti kati genda owolerezeeko abantu 10 aba Allah beyawa omuliro mu famire ye nga Allah amala dobbaka katako omuki omuliro laba obanga waweerera mwana nti maama nkuwolereza iri Allah ajjeko omuliro taata Allah akusonyiwa omuliro nenga mwenna Allahumma amin kati hajjati gwe mugaso ogusooka abalala beebuuza nti mu kusoma kuno mwe mubako owola okusoma nti mubatandikira ku level nene mukyala ajja kujja nga tamanyi kwebikkirira otandike movement kati labaze balina kimizikiti ayinza n'okuba ali mu nsonga ayingidde omuzikiti lwaki ajja bwati kubanga ne waffe kawempe weebiri abawala bakompulinga n'abakyala nga bajja bagamba nti abakyala bano abasitira batuboola era mu mboola zammwe nga bwe batuula awo mubalabanga kinyenyalo ayambadde tight olugoye lumukutte totandise mulera batiisiza okujja ne salamu nagano era tebagidde salamu kati muzirese kati ku mulembe guno naye wali emabegako nga salaamu alaikum ogira bugizi bwoti omukafiri kati kitiisiza mulembe w'abakyala bano abakyala okusoma naddala abakyala
batidde okusoma olw'obukambwe bwammwe ne batya okusoma olw'empisa z'abaamiira ki imani zaffe ezitumbidde njogera n'abaliwanikawo empe bandaba ku mpewo abakyala bajjanga be batya okusoma mu ddalasa nosanga beekubyemu obukuukulu ate bageya bano abazze okusoma etebeera darusu era yagenda ng'etankunka ngenze mbikubakuba bukubi kubikumuzinda lukola nga bikola ki abantu abo bazzeemu amaanyi kati gwobakola otya kati abantu abo nze wange tebaliiyo aye tebasobola kubeerayo nga Allah ye mujulizi sikyogera wano okwewaana lwaki nze mu kunoonya okumanya kwe nanoonya n'enkutegeera abantu abo kati bo banaategeera batya okumanya ng'ate nze mbeesungusudde kikyentegeeza noteekawo ejjiji wakati waabwe nabo otaddewo amaanyi okulaga nti azze sallallahu alaihi wasallam fabaala fi dhaifatil masjid mukasonda wali naam bano basahaba balonze kigenda omugumbulula kumukambwala kumukuba nabbi nakka bakana bagamba no mumuveeko eyo daawa n'abalagira ate mukwata amazzi temukira mumwe nyini mbamukola ki bamusiimulawo bo nga bo mu butonde balabanga abajereze abanyomye abafudde kasasiro naye Allah yawa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam hikima kati hikima bw'abanga yajiwa omubaka n'amuwa empisa fe kiki kyetulina okyokulabirako fe nga ffe abali bwe tuti tulina okuba ekyokulabirako ekisooka ebyo nashe byoyogedde gye bali tubamanyi nga yeemanyi naye mukubiriza so tamuwogerako ne bwananyiigira nze njogera bya mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tugambe nti empisa za mbusiraamu okuba nti oteekawo empisa kati oyo ayambadde obukunya gwogoba olwo omusisi otya okumukola mu ddaawo okumuzza omwesungusudde tuli fenna nze nkigamba nnyo abakyala ne bagamba nze ku masigi yemu gye sijja kwogera okuba nene nnyo mu Kampala muno gye nawangaalirako nga bakyala bannaffe tebambala nga bwe twambala bajja n'obuleesu bwabwe buno obu 2 pieces kana akasiba wano kali n'akasiba ku mutwe naye agenda emanju mu kinaabiro n'afuna wuzu azayambadde empale ye oba kasikati ke kataiti bw'atuuka n'ayambuka amadaala gyakole ki ajja asaale naye wabeeranga awo abantu ne baba watteke baddeyo tebayingira lwaki tebambadde nga busiraamu bwe bwalagira naye shehi nkulayira Allah nga ye mujulizi abaleeyo ndooza bategedde wenjogera abo bennyini abaakolanga ekikolwa ekyo esaawe bali mu kisenyi bafuuwa njaga esaawe Allah naye imani omuntu oli azze tamanyi muyigirize eyo daawa yokogikola daawa okomukozeko daawa waba batya tuli fenna kati natulaba ajja nasanga tukoza akakukulu kafa amambadde nganze abalooza mukoza akakukulu abalooza mwogera obusiraamu bwakiziiza olaba obusiraamu bwaziiza just kuva kati nga twogera Luganda olina ajja nayogerawo Oluzungu nayogana Oluzungu singa Luganda obanga ageya mpaka yakiziiza sallallahu alaihi wasallam kati ate buti ekyo bakyala bannange mbakubiriza abantu abo tusinga n'okwagala okusinga ate bano abatufaanana lwaki abatufaanana abategedde yadde tannabakumatira naye abategedde kakatini kati ate oli tamanyi kati abetusika abetusika okukola ki nabo bajje gye tuli olwokuba naffe si bwe twali ako nako bakajjukire ate onjukiza aya ya Allah eno abasajja abajjange wombaka sallallahu alaihi wasallam yagwe Muhammadi jangu otusomese oliyo mbwe baseko mbisenge byabakyala awumuddeko paka Allah yasa aye gamba nti innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurati ababako ubagwe nabbi ngoli mabega wabisenge ba arabu bali bana malungu eri nga bajje tebamanyi busiramu yagamba aktharuhum la yaqiluna basinga obunyi tebabifumitiriza nabbi owumuddeko bantu anti nayako senga bajja munga ne bagira ne bakowola mpula ne bakuyita baka wofuluma gye bali n'okuboko bakaki ati ne bana abantu bayimanyi okujja bajja ne batulamu mukumbalaga bukambwi mulage nti muli kamu kuba baba bazikola kutya baba era nze abajja ku masjidi gwange ku masjidi kale akayisizeewo ddala ku masjidi bakakase gwo bakola otya nze wange ku masjidi hijira ku lukadde
Allah nga ye mujuliza abale yabo nabasalira ku masjidi abale basalide ku masjidi gira banjulira yongera ko ku masjidi hijira kulukadde kawe kulukadde kawe mpe bannaye wali kuchetula abantu abakikaza kechetula ku mukaaga wansi awo nze wange ku masjidi tebiri awo tubaita ku kijapani kijapani eri waggulu awo oyamukira ku masjidi rahma oya awo kijapani waggulu awo ewa ne wafe kulukadde byo ogenda kuba kwata otyo soka kubalira otya nze mbalera era bajja twafuna obukaya bwe twateeka mu masjidi bw'abazze n'omulengera to munyega genda mu kaveera wali jjayo akakaya mugamba ayimirire naye kina kiyinza omuyiso bino gande alabye sinze sambadde anti kati bw'amaliriza simugambira awo mu bantu era nakyo siyaamu mpisa nze bw'aba afuluma nze nsooka ebweru mugamba omanyi mukyala munnange nti ye swala ejo badde ogenda okusala nosonyiwa okuteekako kano weetonde bakyala tetumanyi kwetonda tulabanga kive nnyo olabanga kyawansi ate omumanyisibu ebyesibyamumanyi kituufu kanze nga mugamba nkwetondera kyenkukoze naye mbadde nkulumirwa eswala yabadde tegenda kutuuka lwaki nyambadde agawe katangaala ate kalitiiti todola nga ngambye siba wansi ne waggulu obikkeko olala insha Allah ngambya mu mbere nno era naye agenda okwemagamba ati oyategeraga mbadde nva ku mulimu wano siganye tobola nga tubeera n'obwaffe naye tokitwala obi mbadde neeraga nkweragirako oba nkwefuulirako vumbi oyinaagenda nga akitegedde naye ate bwona omukwate mavumbavumba toyingira wano feeri tebabyambala anaategeera atya aba tajja kutegeera nga wamu nekyo naffe ffennyini si bwe twali tukkirize wallahi tukkirize naffe si bwe twali bwe tuti tulina gye twava ne tujja wano Allah n'atuusa ku kino kye tuli era bangi ate nabo be tulabye abali kino kyendi ekiseera kituuka ng'obasanga bali kirala kikyentegeeza bw'oba oli ekyo ky'oli sika n'oyo ali ebbali ajja abeera ekyo kyali ate osabe Allah akikukuumire okuba kyengera abatulaba ku Dawah TV tulina Hajjati Rajabu mu mbeera yonna atunyonyodde kitwakasooka okulaba ku mugaso ogumu ogw'okusoma nti buli w'osoma Allah n'akuwa nti osegedde osoma Qur'an ogifunamu empeera buli w'osoma alif emu Qur'an ogamba nti alif lam mim ezo empeera 30 z'ennyukuta 3 n'oba nga weeyongerera ku akawunti yo ekyo kimu kati gye twagala kulaba nti abakyala bano mbakubiriza nnyo okusoma okusoma kuno kubagasa ddi mu maka gaabwe mu maka muno nti omukyala ono ajja kugamba nti nze ate sisomesa siri seeka siri ki kigenda kusomesa mu mizikiti kibagasizaawa oba kiriko ki ekyo kuba nti basoma kuba abagamba abamu babina okugamba nti ngenda kulembera swala nze ngenda okubeera imaamu kimwagala nsome so nga ate awangaalira waka okusoma kuno kumuteekateeka kutya ewaka oba ewaka wabeera waliwo migaso kinga omukyala asomye alhamdulillah kati ekisookera ddala mukyala munnange ali eyo kyoba osookera ddala okumanya nti mu maka omwo mwoli gwe society w'edduniya eno yonna kikyentegeeza oba omala okufumbirwa oba osuubirayo abaana okuzaala abaana bano kati abaana abo ogenda batendeka kiggwa atanoonyeza kumanya tuli ffenna abaana abo taata akeera zobanga akeera 11 omwami n'agenda kati abaana bali kunze nze nina okuzuukusa abaana okukola ki bwe mba sinoonyeza kumanya kuno ngenda kumanya nti abaana balina okusaala era omwana agenda kukula nga tamanyi talina kukola ki lwaki omwana tokimuyigiza naawe tewakinoonya begins at home tuli ffenna nti omwana enkula gy'omukulizaamu ewaka jakula nayo nange kino kankibabulira bali ku mukutu ffe twakula tumanyi abantu basaala era nga nze mmanyi omuntu asaala naye tugenza obirabira wano ng'ogenda okuwowola eswala abantu nga basigaleyo nga basiraamu ngategeeza empisa eba etandikidde waka charity begins at home yakula takirina kati omukyalo ono wanaaba asomye eddiini kitegeeza agenda kubeera asobola okuba nti abantu waka ng'omwana ono akula masituula sooka osaale olwokonywa ekyayi sooka osaale olwokulya ekyemisana era nze jjo nina we nabadde ku ggombolola bwe ewaffe mu mayanja awo twabadde tulina bye tuliko ne mbagamba kati nze nkola eyange mu maka gange twali mwana alya nga tannasaala
eryo teeka gwomugenyi azza obuzi tosobola kujja n'omenyawo etteeka lyange eryo mateeka ga wakalulu mateeka ga waka ewange olina kumala kusaala n'olyoka olya emmere aye kati abantu olina obbayigiriza kitegeeza ne waka weetaaga okukola constitution ya waka ati kati omuntu yenna era bw'otaba na constitution amaka gagenda kulema mukyala munnanga ali eyo lwaki buli omu ajja kuleeta ekyo kyayagala kikole awaka olwokuba awaka tubeerawo n'abantu banjawulo ekyokulabirako tubeera n'abaana abatuyamba kusijja bayita abakozi nze wange sibeera na mukozi abeera mwana wa waka ayambako bonna kibayigirize amakulu nti bw'aba ayambako n'abaana be abali eyo baba balina okukola ki okukola ebyo ne byakunoonya kumanya by the way si kugamba nti ono akakozi kitwakaleeta wakaka nti muwa ssente alina maama ne taata era abantu babayisa naawe ow'o musiraamu bugenda kukeera enkya wallahi nga naawe afuuse ekyo agenda apakase tuli fenna kati esaano nze wenjogeera nze ewange siinayo baana baliyo bonna bazzukulu abaana abange bonna bali bweru babakozesa nga olabika ng'omuto obanda babulabi maaso enjogera ya leero abakyala bagamba tukulwa tubaliira naye mashallah tuli bakulu alhamdulillah tumwebaza Allah ow'ekitiibwa kati ekirungi ekisooka omukyalo ono bw'asoma eddiini ateekateeka awaka wano aba ne constitution y'ewaka nti omwana ateekeddwa webale tuli fenna amanya omwami bamuhandolinga bwe bati byonna byakunoonya bwe tuba tunoonya okumanya tetukoma Qur'ani na kusaala byonna ebyo tubisoma omwami omuteekateeka otya konjukiza ketwahaddeko ali kwetwagedde waliwo wagedde nti abambadde sitira nga ffe waliwo ababeera nga agitandise okujambala mashallah naye nga tanaba kugitegeera ate abo bangi twakwata omukyala twamugjeyo kaliro ng'omukyala ayambala bulungi sitira naye recently ndooza myezi 2 emabega twamugobye ng'ateera bbaawe eddagala mu mmere ndoozi okiraba kati oyo sitira yali amanya omugaso gwayo tulina omukyala gwe twajja ebugerera eyo ne tumuleeta nga wallahi n'engalo zino tuziraba yenna sitira nga tusaana kulaba mu maaso wadde n'eriso tulirabako saawa zino ayambala mini era omusana kuloosa enjo wali nga zikoma eno kati oyo yennyini awo wennyini sheehi kati oyo mu nnyambala gye yayambalanga ateeka okuba nga yina ebintu bibiri Allah nansonyiwa okumulowooleza naye bibiri olwokubanza nina experience mu bintu bino ekisooka bw'aba teyayambala mwami yayambala lwakuba Fatuma Rajabu ayambadde bw'ati n'akyegomba kyobalaba nkwagaddemu akensuso nti wali ajja n'akaliyiririza nga mukyala teriyo akola kibi nga yambadde sitira ekyo tekiriyo oyo muntu mutonde alina omwoyo alina omutima gwawulamu emitendereji tulina omutima omulamu tulina omutima omulwadde n'omutima omufu kati bw'ogamba nti ayambadde nga nze tasobola kusobya ekyo tekiriyo olowooza lwaki Allah bwe yali yatonda ebintu nga ebitonda bibiri aljanna wannar bibiri kimu kyonna gwegenda okola research bibiri olowooza lwaki teyanditonze muliro guli lwaki yamanya nti mwebali abajja okusobya ate mwaba abasobya nze ayambadde bw'ati mu mitima egyo egy'ebika ebisatu ninako ogumu kubanga emitima gino awo gye tuyita annafsu amaratu bisuu'i mitima kutuma kola kikyamu nga newoba weebikkiridde naye nga kati oyo gwogambye bwewasanga ate mu mini nakati ssebo saawa zino enviri tasiba nako wadde akatangaala kubanga esike tusookerawo kana akatangaala nolokodda kukakutte tateeka nako wallahi okitegeera kati oyo naye gyali naye nga twamuleeta nga tugamba wallahi masha Allah imaani nga nfitiri n'omulala mukwano gwe yesigisi ye yaŋŋamba newonjogerako abantu banfuneko ekyokulya bamita yakuuti abeerawo mu Kiganda mukyala we kasita bakyawagana ng'amazozi ali omwana n'afa n'amugamba nti naye wamuwandibanga waliyo ebintu mwami wange abaana baye bazaala naye tebaba baki omu olubuto yazaala nga olubuto lwa myezi 12 lugenze naye kasita bafunamu obutakaali ne beekyawa yali abikkirira sitya nga nze musomesa n'ekawembaawo neyeyambula kati wallahi mini zino n'enviiri kati yayambala mwami kyekyo kyenkuleetedde nti mu biti ebi afunako twambala mu biti bisatu ekisookera ddala twambala nga bwe mutulaba nga bwe mundaba bwe nyambadde twambala lwa tteeka lya Allah mumanya nti nyambadde Allah yaŋŋamba bw'ati n'okissa mu nkola okuva ku mutima gwo ekyo kyomanyi nti ogondedde tteeka lya Allah nekyo ngenda okufunamu kubanga ekiyitibwa al-Islam huwa al-istislaamu lillah
tawhid kawla Allah wal inqiyadu lahu kitufu n'okumugoberera bita n'okumugondera kyekyo kyennyini tegeza obogondera etteka lyani ennyambala emu ennyambala ey'okubiri nja kwambala lwakuba mwami wange yaŋŋambye eyambala bwoti bw'otayambala bwoti nze byange naabikoze eki ayinza okubanga n'ogenda kati nze nkwagala naye nze wange mbadde njagala ekyuse ku nnyambala abo bangi muffe bangi tubalaba tuli ffenna ne wabaayo omulala ayambadde bwati lwakuba Fatuma Rajabu bw'ayambala bwati ndaba ndabikira bulungi tuli ffenna oyo naye gyali ekyokulabirako abali eyo banansonyiwa abawuliriza Daawa TV nga si bamuffe abagiraba Daawa TV naam waliyo abambala namulimu abeegomba n'agamba nti saakale abasiraamu omulama ayinza oweereza message nse busiraamu nandi mbwagalako nnyambala abeebenyiri be mbadde nkuleetera gyali Mary Mangadalena ayambala hijabu ezaffe tuli ffenna naye gyali ate temugaana era bw'aba atambula bamuyita hajati naye nga ye Mangadalena otunyonnyola emitendera esatu naam abambala sitira nga kugondera Allah abambala sitira mwami yalagidde ate obufumbo abwagala bwe baawukana n'omwami wakoma oyo gwogambye n'abala abambala okunyuma ne wabayo ayambala okunyuma nga kyo kinyumo kanyambale nga Rajabu bw'ayambadde naye nga tamanyi lwaki ayambala ekyo teyanoonya kumanya mukyo oyo naye gyali ate tosobola mugaana so nze nkubiriza bakyala bannange buli mulimu gwonna gwokola ibaada yonna gyokola gikole ng'ogiinako okumanya tuli ku mulamwa awaka awo omukyala migaso ki gy'alina ng'asomye eddiini ng'anoonyeza okumanya obulungi tabe bakakyasobola kuwa mukyala we bbaawe mmere nga ataddemu obudagala kyekyo kyennyini kubanga anoonyeza okukola kutya nina gye nasomesaako eyo footi wansi eyo munda eyo kati nensomesa era twali tusoma buti nga bwe tusomesa nenjogera kwako koleese ddagala mukyalo w'omwami mmere y'omwami onaga hajati atayamba ndoze nze omwami muteera mwanjagale kiki awulira yasa ayagala mwami kyenava mubuuza omukyalo omu nemugana nemugamba omwami akwagale si kibi mwami kukwagala naye njagala katwogera nze naawe tuli bakyala ffenna omwami oyo yagenda okukwagala wasooka mukola ki yansanga busanzi nanjagala mwana ngamba brother wange yeyamumpa agamba twasoma naye nemugamba bw'oba tewasobola muteera mu ddagala omundi ogwasooka guno ogwokubiri ng'omaze omufumbiro lwaki omuteeramu inoonya okumanya dda ku musaalo gorogera ku musaalo wali saba Allah ajja kuwa Allah yatugamba idooni fastajibu lahum musabe Allah ajja bawa gorogera ku musaala gwo wali weekwate Qur'ani yo weekwate ebitabo bye wasomako akatono kumira omusajja wange anjagala ennyo wallahi agenda kikuwa omusajja aleeta amahaba gy'olinga bikaseera agakuwa lwaki osabe Allah alaba byoliko oli ku ibaada tobikisinzeemu tulinamu n'abasajja ayinza okusaala isha n'ataddamu kulowooza kirala okujjaku ng'atuuse ewaka oyo abo nabo gye bali lwaki omukyala Allah nga yasaba yamuteeka kati ffeeno abalina balamu baffenze mu kamanyinaze bwakikanga moyo yamuloga n'amumaliriza so baami ng'ate omukyala aba ali ku musaalo gwe ng'akola ki yamuteeka mu dduwa so ogwo omugaso okuba nti abakyala banoonya okuba nti bamanya obuteeteeka kweraguuliriza esooka twagambye okuba nti abaana bafuuka ekyokulabirako eri abaki ekyo kimu eri bamaama n'abangala maama wakeera ku makya n'asaala era n'ebyo ebitokijja n'kisaala n'oteekawo constitution ewaka kiteekeddwa kuba nti omwana alya mmere okujjaku ng'akoze atya ng'amaze kusaala teteekeddwa kuba nti omwana afuluma wano muholidde okutambula okuzanyanga okujjako ayisiza mu yasalu kyekyo kyennyini constitution ng'ogiteesa awaka teekeddwa kutega tv zitategeerekeka maama si taata maama gwe omulimu okwekirakira zikiisi webale tegeera batambula bali bukunya nga naawe tudde ku tv n'omwana ng'alaba biki byolaba ebyo omwana omwadde musingi ki talina musingi gw'omuwadde oteekeddwa kukwata ku ssimu ya taata obanga nti taata okubamu ebikyamu ate ekisingira ddala ate ffe bamaama banansonyiwa abali eyo naye bino mbyogera through experience okwanza ensomesa bakyala ate mbaluddemu mbamanyi ebyo tubikola nnyo omwana owange alina okukwata ku ssimu yange naye mwana akutte essimu alina byanoonya omwana akusinga amagezi tulaba zino essimu zetukwata nze nsobola okubanga manyimbu ngenda ku WhatsApp nenoonya Daawa TV olwo mmaze naye ate omwana obwongo bwesera yagenda ali mu kasaaki ategeka saaki atekemu
pornography ngubyotamanyi maama atandika okulaba buli kimu naye byonna byonna omusingi bwobanga wamutandikidde wano wansi nga constitution ewaka temukwata ku simu za ttaki okujja nga amaze emyaka bwegi omwana bwomulaba ng'agireese nga mugijjeewa ddala ng'ogijjeewa kati nze ng'omwana ng'agireeta ewange ogijjeewa kiseera nga Salamu TV kuliko program tuli ffenna eweddeko Zikiza TV mugende mu Qur'an amawulire kale mujje mulayo ku mawulire mukole mutya ebintu ebigasa n'osanga ngo abaana baffe ab'obusiraamu bali mu nnyimba kooloobya ewaka Allahu akbar waliyo endobeso okitegeera wanga alaba nnyo endobeso abuliza endobeso naye ng'endobeso bwezi oli n'agamba omusajja mundobeseze ekanjagala ennyo ebyo byonna gye biri bogererako ebyobuseegu ne bukola bati naye nga endobeso ku makyo wange tagisubwa maama waka era teyanoonya kumanya kuno era azinza n'okukeera yesu okusaala okujja ng'asoose kuwuliriza ndobeso ate oba kimukolera okusinga ekyo ekyosaala nja kusaala bwe naasaalira naye kusoma kuno omukyala ng'akoze atya ng'anoonyeza okumanya kiteeza constitution ewaka ng'ekola etya ate kikakasa nyongedde okumpa experience nti omukyala gw'okola constitution ewaka kubanga omusajja adduka bukola ki adduka nze nga bwewanga akeera 11 n'akomawo kiro akomawo 12 kitundu nze nange abampulize wakasiryangawo kyamisana bukyanga tegeera nange wange tagiya bukyanga mpasa wakasiryangawo kiki sibala toba togiryamu olwokuba toyagala naye mirimu olwokuba tulina okulya muwogo naye gwe maama asigadde awaka wano n'abaana bateekemu embeera eyo noonya okumanya abaana bateekemu omusingi omukyala bw'anaaba amanyi agenda kuba omusajja penalty nti njagala essomero lya busiraamu toteeka abaana bange ku ssomero lya St. Peter naye abakyala fe tutwala abaana baffe mu St. Peter nze omwana wange njagala standard amasomero g'obusiraamu tegalimu standard kayunifomu ka St. Peter kanyumira nnyo bino bano bambala biganduula tuli ffenna naye butanoonya kumanya anoonyeza okumanya tutakola ki abamanyi kyateekamu omwana we abaddu ba Allah Dawa TV Uganda nga tugenda okumaliza mu kaseera kano twagala kutunudde ku migaso omukyala yandisomye si mukyala yekka n'omusajja yandikoze atya n'omusajja yandisomye ajati waliwo abasajja abazimba imani tuddeyo ku busajja ate kati kapaati katono nnyo abasajja abazimba imani kati nenkufuna nga mbutuufu simanyi na byakusaala naye nga buli wenkakibwa bwe nti ajati wasa mukazi wa imani nakwo okusoma kuno kubagasa mu mbeera efaanaganako bwetyo kubanga abamu bazimba imaani zaabwe ku bakyala baabwe n'abanga akola emirimu kubanga twayogeddeko kubasitira oga nti waliwo abebikasitira nga amaze kulengera omusajja gwawasiza ajagala kati naffe waliwo abasajja nga ye agenda kuzimba imaani ye ku lw'omukyala nga muwasiza mu maka ga busiraamu n'abeerawo nga eddiini agikutte ali ku manda era ng'omusanga ewaka asaala naye nga waabaire eri matobotobo nga atatasaala nakwo okunoonya okumanya ku bakakatako abasajja ate kati omwami ye kimukakatirako ddala olw'ensonga omwami omukyala gwagenda okuwasa yakakatibwako omusomesa eddiini ye omwami yatakako okusomesa omukyala eryo tteeka eri omwami gwewasa omukyala ng'ogenda musomesa eddiini yo kati gwe omwami bw'oba tomanyi eddiini omukyala ono ogenda musomesa ddiini ki olwokuba omwami bw'osomesa omukyala eddiini omukyala agenda kusomesa omwana ntukola society erimu eggumba naye kati gwe kennyini ate taata gwe si byoliko era naye oyo taata mukubiriza yennyini yaba asooka okunoonya okumanya lwaki kugasa ye nga ye kubana hadithi egambe talabul ilmi farudatan ala kulli muslim kyateekera esose ku musilimu wa musilimati tuli ffenna omusajja n'omukyala tegeeza omusajja ono yaba asinga asooka okumanya yaba asooka okunoonya okumanya olw'ensonga omusajja ono bw'anaategeera bw'anaanoonya okumanya kuno n'akukakasa ne ku mubukala bw'anadda awaka oba asibyeko awaka ku Sande ate okuba abaana baleese emmere essaawa 6 kale essaawa 7 naye nga abaana tebanalya owaye baana basadde bano basaala ssaawa mmeka bagenda kumala kulya beebake bagenda kumala kulya kati banaasaala ssaawa mmeka ayogane mukyala we kati lwaki ndeese ekyo omwami ono bw'aba amanyi nti bw'aba yanoonya okumanya ku n'akukakasa bulungi ajja kumanya nti yadde awaka ono sibeerawo omwana ono ateeka okubanga amanyi nti alina okusaala alina okusaala amala okulya akusaala alyoka alya emmere olwokuba bagenda gira ssaawa 6 kyamisana ekyo tekisoboka tuli ffenna ekyokulala abaana baffe bafuluma ebweru nga bambadde bubi omuwala ng'akuzeekuzeemu bamaama baffe byeruse fe tubugula obwo bamaama
bamaama ffe tuvuga omwana wange alina okulabika obulungi tuli ffenna muwala wa gundi yambadde bulungi kataata bw'anaaba asiibye awaka wali nga alina eddiini omwana we tajja kufuluma ng'ali bw'ati tekisoboka naye taata masituula ng'amuyina masituula wangi taata ngeno kola nga atandika okwesikasikamu tuli ffenna naye gwe taata naawe bw'onooba tonoonyeza kumanya wallahi omuwala wa masituula agenda kufuluma ebweru ng'ali bwereere naawe wenyi taata obwane mwana wange anyume bamuleka agende ate kyennyini ku pointi eyo tulina abawala abakuze nga bakuze ewaka nabo bakkirizibwa okweyisa mu mbeera ze kubanga amateeka ga sitira ago waliwo abagatunyumizaako nti bw'obeera ng'oli mu kisenge kya bbaawo ate eba sitira eba ekufuukidde haramu byonna bye twambala nga bwe nyambadde kiba haramu mu kisenge jalabibu eba efuuse ki eba efuuse haramu kati waliwo abaana b'osanga mutuufu okyaddekewo maka nga galimu eddiini naye omwana omusanga mu ntebe ne taata we naye ng'akantu kali muno ng'akatemedde ddala bali mu mbeera nga zawaka naye ng'ayambadde bubi ekyo kyoki n'omuwala ono kimukakatako okubeera ng'ayeesa mu mbeera ng'eza maama ze yandibadde yeeyisa ewaka anti kati era tuddayo ku society ya maama ono okunoonya okumanya maama yennyini ajja kulaga omuwala w'oyo ennyambala gy'atera okwambala gwe sheyi towulirayo bataata banansonyiwa sitegeeza abo naye nina okukyogerako olw'ensonga tubeera mu Kampala tuli mu Uganda yaffe tubiraba tolabangayo bataata beyagaliza bawala baabwe tebawulira tebabaganze nebazaalamu n'abaana ekiwala kinyiridde amuzaalamu ati omwana atandikirawa afubutuka bufubutusi amala kumutunuulira mu mbeera gye yeeyisaamu tekiri mu bwaharamu obusiraamu bumugamba omwana omuwala bw'aba ali awaka alina okwambala naye yambala decently ekigwanidde tosobola kudda mu buno akali enebanyina b'abaana babazaalamu abaana ne babaagala lwakuba nti amusikiriza akwatandikira agamba nze njigira wano abazadde bazaala ebiwala ne bisinga ne maama okitegeera netaata n'akirengera nagabusigenda noono weebale ebyo tebabitaliza naye lwaki maama gwe maama twabokooza gwe maama era nze waliwo n'omusango ekyomukisa omulungi ndina n'abakyala ku kyalo kyange okwo ng'olina ebitiibwa alhamdulillah allah yabigaba kati emisango egyo nagyona tugifuna mugihandolinga oli n'akugira maama n'akugamba najja n'omwana wange omusajja yamuleze naye ate amweddiza era nze mbagamba kimu era nze bammanyi era banze bampita mukambwe naye si bukambwe lwakootinga bubi bantu nze mugamba gwe wamuyigiriza lwaki wamumuteera lwaki omwana ayambala bwati mu busiraamu waffe baga nti abeera taatawe naye ate omusajja asobola okuba nga mulyaga masinze muzaala era nga muli kisigalamu gyeko oyo omusiraamu kusaide yaffe akimanyi tono omwana abeera buwe tuli ffenna naye gwe maama bw'otyo kimuteeseemu nti munnange ono yadde taatawo naye yambala bulungi basajja bazibu kameeno mwana aseera nani omwana omuwala aseera ne maama we naye bw'otyo kimugambye olaba taata amwagala omwana amubiibise tomanyi talina byakola ki alina byagoba alina okubisasulira byamuwa tuli ffenna kitegulamu bw'oti n'ogenda okuziika ate olowooza abaana baswala mu buliri bwo mu buliri bwo tuli ffenna so gwe mugaso gw'okusoma abaddu ba Allah okunoonya okumanya omubaka Muhammad sallallahu okumanya netulaba ebirungi ebiri mu kumanya Balaba Dawah TV buli wootamanyi weekuuma nga tomanyi ate buli woomanya weekuuma ebizibu bingi kubanga oba obikola ki bijja obimanyi so era mu Uganda kyagamba nti kijja omanyi kinyaga bitono buli wonoobanga omanyi ogenda kuba nti otomera bitono naye obanga tomanyi ojja kusanga buli kyosanga kikola ki kikutomera bannange noonya okumanya kati akasembayo hajati nga batuweereza komenti z'abakama baffe bazireeta abantu bano abasajja era bakulaba bwe batyo naye omanyi nti babatya era ye agamba nti sigenda kutwala mukyala mu ddalasa lwaki simutwalayo balina engezigezi mulinyisa imaani okusinga abasajja n'ojerega omusajja ye gwe wasomawa ye banneyeberere nobango eddiini eno ebapika wamma kukola bintu ebifanaganako bitukuje gwe omwami w'omuyisa otya kubana yayinza okuba tulaba nze Fatuma Rajabu njiyita pani yakubikukujju yesulise enjogera ya leero etya tuddayo ku kunoonya okumanya ti gwe mulamwa twagamye nti okunoonya okumanya kugwa mu bintu bingi
omukyala bw'omala okunoonya okumanya n'okubukala mwami olina omuwa respect olina omuwa respect n'omanya nti ono ye mwami arrijalu qawwamuna ala nisa kati ate bw'onoowaganya n'obwejja n'ogenda gifuna togenda gifuna ejja naayo ebigere wansi ebyo natubisoma tejja nayo omukyala yonna eri wansi wa bigere byani tekitegeeza nti ate omwami akinale ku mukyala jankulinyeko nga buno butulaba zino essimu ezi mwami omuwe respect naye ajja kukulaba nti oli mukyala naye ate bw'onooyagala omufuga otekewo noga nti nze namuwasa alina kaki tayana kampa ne sente zekubya ziva waka waffe mwami wonna akulaba bamuyitaaniye bamuyita ajimaani akulaba oyinza okuba oli kwano agamba nti wallahi kairaba abakyala babira kumpewo nebeerungiwaka kyomukola emitayimbwa mafumu nze owanga mmanyi olw'ensonga nze seekwenyakwenya nakyo kyekimu ku bulungi bwe twandifunye omukyala okusoma eddiini kwongera kituufu anti buli bwasoma eddiini buli bwanoonya okumanya n'akumatira amanya nti ejjana yange eri wansi wa mwami naye lwaki nga ate ababeera mu mbeera ya hijabu bwetyo nga bwemwambadde wali muziki tubalabe basinga kuba bannakyeyombekedde era bagamba obufumbo bwakola ki bwagaana mpisa mbi ekyo nkyogera misana kati abantu obawa magezi ki bagamba nti omusajja yannemesa omusajja yakola bwati olwagajjana wali waliwo ndowooza abakyala basukka mu 15 naye babiri be bafumbo bonna abasigadde abambadde gundi ate nga byaka egimu nkuwa fomula genoonye research nkyogeredde wano ojja kusanga nga bo bennyini be bakyala tetugaye n'abasajja babi naye naffe abakyala tetuli balungi kati mu butabeera balungi bwetulaba nga twambala bwe tuti gweweeyo n'otugulumiza naye awaka ekyo nkyongedde tuli fenna lwaki tuli batonde tulina kyewayogeddeko kumyoyo giri annafsu amaratu bisuui omutima nga gwe okukutuma kukola bukyamu tosobola kibuukamu mukyala yajjaawo ku muzikiti nagamba nnoonya seeka ali nze seeka ali naye ansomere ku dduwa nywa nnyo omwenge naye nga wasitira nga ndi hajati naye ndi lujuuju era sawa ya leero gwanva kunywa wallahi ng'ate aguunya n'oguunya naye njagala ku dduwa nywa nnyo omwenge naye nga mwononefu kani umagi naye nga sidinayambadde kati ngakuwasoogamba kije mba nkuwa omuntu anywa omwenge nemugaka nkufunira eddagala byamusesemya nankubya nesimu nanga kati omugenda kukola gutya byangamba nti ensonga eyamunywesa omwenge mbu yali mulwadde olubuto naye olubuto olwamuluma ebbanga nemugamba nywa konko walagi kana akagula walagi oyo waki kati we yamunywa bwati nafuuka ki nekayingira munda nekayingira walubeerera ng'ali addicted ku gwo n'atandika okuba nga akukozesa era yajjanga ekiseera ng'atamidde naye nga ngamba nti seekaali yakunsabira kuki kudduwa kitegeeza tulina emyoyo gye bayita amaratu bisu ng'omwoyo ogwo gukutuma okukola obukyamugulwanyisa okulaba ng'okola ki gukuvaamu newabeerawo lawama oguddiya ngamba nti mubutuufu kino ne kino okikoze naye allah takikola ki takyagala kubanga waliwo omukyala awo era wagundi abantu abaguddawo tv bino byogera tujjayo buki omukyala aba ayita ku dduuka waliwo edduuka ng'asala bw'ati akakubo abaako obuntu bwagula ku dduuka wakikaaya nasitira naye era yali mumu ku bayizi awo muzikiti kati edduuka ddene omuceere weeguli wano weeguti busawo kiro 10 awo sitaani oba yamukema n'asitulawo akasawo n'akateeka mu gundi kati jalabibu nti yakabikka bulungi kagenda aba abuuka bw'ati olukonka atambula agende mu kkubo ono nannyini dduuka alenga kata ogwani aguguzizza yakuba takbiira bw'ati naga shaitaani emukemi olwo n'agamba nti abasiraamu mbalaba era yankwata ne bampita olaga nti omuyizi we jangu omulaba abadde abba omuki ababba omukiri nga hajjati yebikkiridde amaratu bisuui naye kyenjagadde lawama yaddirira n'afukamira n'agamba mu butuufu sigenda kukiddira naye olw'ensonyi yawulira ng'alina ensonyi ne ku muzikiti yakola atya teyadda naye nga tukakasa nti ayika yakola atya kati lawama kuno omutima okola gutya kati abantu bandibadde ne guno omutima oguyitibwa annafsu almutmainu ogwonga mutebenkevu omwami akulekedde takulekedde gamba alhamdulillah omwami akusobezza gumiikiriza lwaki yejja naayo yagalamuwadde abaana batetegereka gamba alhamdulillah buli kimu obeere ngaokolola ng'ogumiikiriza lwaki buli ayagala okutuuka ku lyengedde bugumiikiriza byonna birungi byayirimu okunoonya kumanya ekisembayo abaddu ba allah bwetyo tulina hajati naye nga
ye akyasanguza agambye nti abantu bano abaleeta imaani ku basajja n'alaba ng'asinga omusajja okumanya n'amujolonga lwakuba nti alina ku Qur'ani era kisajja gw'omanyi Qur'ani ki bakola nabo by'okunfunya nali njagala kufuna bahafizu nali njagala kukola kutya era abamu bakoleramu nekiikiraga nti naye mutuufu Allah yandiba ate baba basajja bakkiriza nakikiriza mukyala kunchalenjinga nti onsomese Kyabola kalike wagambye abasajja balina osomesa abaki kitegeeza irimu eno nga nabbi weleeta lafudhi ya hadithi irimu eteekeddwa kubanga etandikira ku basajja ne bajja nga abakyala nabo bakola batya tulina nsonyi kusomesa abakyala naye omukyala okutuulaawo ng'alaba asomesa senkaggalye buli obwana bujja kutunula bubuuka taata maama amukola atya amusomesa tekiyinza okumalamu amaanyi noga nti wali bino ennyukuta zetunyola nti kha unakabakafu omwana agimanya agenda kusekerera okola otya nange tubadde kulungi okuyonya okumanya abalina komiti baganda baffe oludde bwe tugenda mu dhuhuri naye nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala tuwene bitukoze tya abakyala tusome baddemu obalagirire ku lukadde dalasa ya bwerere abali ekagoma abamu batambula futwadde n'abakyala bafudde ku growers eyo naye nga bajja wano Kawempe bakyala babiri bakasiramu nga tunoonya we tusomera tetukola kutya tetulabawo kati dalasa ezo mu mizikiti nazo zikoze kyamaanyi okukola kutya naye akirungi gwe obatangaza n'obagamba nti okulera kwe tubaleze mu mbeera zonna nti temubatadde ku mbeera yakuba nti mubagulumiza mubakkakkanya bakoze batya ababa bazze ddemu obalagirire tube nga tweyogera kati abawuliza bannange n'abalabi ba Dawa TV egyosomeseza ddamu obongere okabikwe inshallah zikatiriza ziramu okubalagirira Kawempe ku lukadde ku Masjid Hijra we wali okutyawo wensangibwa era gwe bw'otuuka buuza ku Masjid Hijra Rahma eri mu maaso naye Hijira yesooka wano bwetu twateekawo olutindo olw'ebiti bwe tuyitira bwetu ne tudda mundaawo okusoma kwa bwereere bajje tusome nze wange ku darusu eyange buli omu nga bw'abazze bwe mukwata saawula nti ono ayambadde ono tayambadde lwaki abazze kunoonya kumanya ayigiraawo tuli fenna oyo n'oyo ayina kamanyimu akatono era ajja ne twongererezaako olw'okuba bangi abaliwo bajja mashallah nga temanyi sikubongerera bubi naye kati alhamdulillah mashallah nabo bennyini bewulira mu bagamba amira wafa atusomeseza mashallah n'olw'ensonga eyo mbakowoola nje ku Masjid Hijra tujje tusoma mashallah tusome ennaku nnya shehe tusoma ku Mande tusoma ku Mande fadailul Qur'an bulungi bw'okusoma Qur'an emigaso gya Qur'an lwaki bw'osoma Qur'an abali amulize program ku Mande tuli fenna tuli mu kusoma Qur'an basoka kukateeka mu migaso gyaki bileze ekiro ezo kumacha tuli bakyala bafumbo olwokubiri tusoma al-Qur'an tilawatul Qur'an okuyiga okusoma Qur'an amatini nga tulabako n'abahafidha tubalina tajwidi yonna tugisoma byonna bigwomu mu lwokubiri ne tuwomula olwokusatu ku lwokuna ne tusoma esswala lwakuna lwa swala era essaawa zezimu ssaawa bbiri esswala fenna era babeereyo abakyala nga balowooza nti basaala naye nga tebasaala lwaki tugwa mu hadithi eyo mbaka gye yatugamba sallallahu alaihi wasallam ti sallu kama ra'aytumuni usalli musale nga mulabye nkola ki kati tusaala byaffe lwaki tetwanoonya kumanya naye mujje tunoonya okumanya tusale eswala y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam olwa Friday twaluta ebeera Friday tubeera naffe n'ebitukwata n'ebituteesaako ku masjidi yaffe then ku Saturday tunaaba al-ghusl tusoma al-ghusl okunaaba nabaza abakyala lwaki ogamba nti okunaaba gusulu wali abategeerwa nga okunaaba gusulu okunaaba enabaza abakyala gusulu kitegeeza kunaaba n'okunaaba kyekiyese mu Luganda okunaaba gusulu okunaaba tusoma enaaba z'abakyala ziwerako n'ebiseera ebisinga tetumanyi naye ne twefuula nti tumanyi okuzinaaba naye ogenda okusomamu ekimu ku zo olwokuba ziwera ogenda okulaba nga tosomangako tonaabangako tujja binyigangamu wano mu fadhilul ilmi okunoonya okumanya tujja genda abakyala bwe tubataasa mumbeere kubanga ate awo bigaziwa kati ajati
muka kaseera kano ngomaze okubalagira abantu gyosangibwa waliwo ekibuuzo agambye nti singa omukyala aba amanye eddiini ng'agimanyi mukenkufu kati nga ggwe naye Allah n'agenda agira omanyi bino Allah yabigera n'ogenda ofuna omusajja nga yakasiramuka omanyi abasajja abo ffe tulabye abasajja bangi n'asiramuka omusajja yajja awo n'atwala ekiwala nga yakasiramuka naye ng'ekirevu kikoma eno yajja namunkutu ssebo ku buko bamugamba gaituula bulungi naye nga ku buko omufalisa agugaanyi ali ku butebe naye nga wallahi tumukwatira bukwatiza obulima awo abanyiza obulaga abako wallahi byaliwo byonna biraba naye nga omusajja akisamuka nti ekirevu kinene naye kati omukyalo bali bamuyita Aisha yagamba naamu nfunye omusajja alina imaani alabye ekirevu naye baamutwala omukyalo nno ndoza alina omukwano mungi n'atandika okwagala okunaaza bbaabe naye nga alaba emisale mu mugongo ate nga mipya nambuuza kino kikiŋaayo emisalo gino omanyi nti abaganda basala ddagala kati enkeera akeera atula mu bumooli ng'alabamu engeri y'oddagala n'obubugo obutanga Allah agenda otula wansi w'ekitanda nga omanyi nti omukyalo yagenda osanga waliyo ebibbo waliyo embugo teyamala wadde wiiki naye omusajja najja ewanga okuba nze nabawuwa neyeewozaako n'agamba nti mutuufu ebintu ebyo mbadde mbirina bagenda okunoonyeza ku kyalo nga yakatta n'omwana we fastborn omukyalo oli yalaluka n'ateekayo omukyalo oli yavaawo lwakutta mwana we kati abadde anoonya muki kati n'agamba nti omukyala senga abanga yamanye eddiini naye ng'omusajja omuguddeko ng'oyo gwe nkunyumiririza mbadde ndeeta mithaalo ekyakulabirako naye omukyala ono kati batuuka mu swala omukyala asobola okulembera eswala ekyo tekiriiyo omukyala takulembera swala mwami oba mu baami akkirizibwa okukulembera bakyala banne era bw'aba abakulembera mu swala tabaawukanako ng'abaami bwe bakola nti abeerera agamba Allahu akbar Allahu akbar babeera mu layini emu bwe bati naye abeera wakati naye nga ye alaga nti ye mukule era bonna bagamba tusaaze ekyo mu lwatu kitukakatako abasinga tebakimanyi nakyo naye bene bena tubiyiga mu kunoonya kumanya fenna bw'eba ya lwatu agireeta mu lwatu naye bisharuti we basaalira waluwabo mu bulombolombo ennimi za kyama kyamamu n'obulombolombo butya wemugenda okusaalira awo waliwo abasajja ababazira okubawasa fenna tolinyisa imaani kati nze wano wendi tandika wano okulinyisa imaani nti nsaaza mukyala munanga alwano nga muli awo okitegeera wawulidde eddoboozi ly'abakyala buba bwereere so bw'oba osaaza omukyala saaza bakyala banno bokka naye nga tewali baami ejjeko nga lwo bataata bo bannyoko bakazinizi abo nga bwe bali olwokwabo oba tobazira tuli fenna naye era toyawukana mu layini musigala mu layini emu ne bakyala banno ate eddoboozi tetutumbuka nnyo okulaga nti naawe oli ku muzina okwata omuzina otandika okusaaza mpola mpola tuli fenna naye omukyala takirizibwa kusaaza musajja ne bw'abanga imaani etumbidde etya tekiriiyo kitegeeza ono oba omusindise ku muzikiri ku subuhikeere ogende ku muzikiri ate nekirala omusajja kimukakatako eswala ya jama emukakatako yateeka ekyo ekimusazaawo akamanyi byafiirwa woba wekka atisa practicing ebikolwa nga wagendayigakubanga buli obanga wakasiramuka eswala emaze omukakatako kati practicing ebikolwa nga wonoonye okola kutya innamal amalu binniyati kuba kati omukyala wakulembera kiyinza okuvaako oli abalengere naga nti mutuufu kikakasa omukyala akulembera omuki ogenda olabanga ku mirembe egijja abantu nga bakulembedde abaki abasajja barakallahu fiikum ajati ono agamba Bakari Uganda agamba shukurani weebale okuluŋŋamya ggwanga ajati bakwebazizza okuba nti oluŋŋamya ki ono agambye bamuyita New Uganda sajja Bobi Wine nnyo agambye hajati nkwagadde nnyo oli musomesa mutuufu era agambye nzikirizibwa okukuba omukyala atayagala kusoma oba ne mutalaka oba akirizibwa okuba omukyala atayagala kusoma na muwetalaka abakyala batufuukira ekyambika nga wallahi omuleese tamanyi
tajagala kusoma niyo nagamba nzikiriza omukuba mu empiya anti kati she ekisookera ddala nze sikiriza mukuba mukyala olw'ensonga tolina kyosoola muyigiriza kyeyakula tamanyi tolina kipya kyomuteekamu naye nze mwannyinaze oyo mugamba bwe nti omukyala ono mwagazise tosika musike gwe mwagazise mpola mpola ng'omwagazisa ekintu bonna tebaagala oba olwawo naffe twali tetwagala naye batusikiriza twafuna ekitusikiriza mpola mpola mwagazise buli n'omukako ekintu bwe bali betwagambye ajja okwambala olwokuba Fatuma Rajabu ayambadde naye gwe mwagazisa ekintu akyagale muli mu mutima gwe awulire nga naye nyini agati misinza okusoma nga awulira kimuluma lwaki wasooka muteeka mu mutima gwakwagala naye nga bw'omusabira Allah amukole ki amuwe tawfiik amulungamya nga yalungamya ya rabbi ojja ogenda okukakana nga yennyini kimwe akyetaaga ekintu ekyo oyagala omutima alhamdulillah ono ye bamuyita Zainabu ye abadde alina kompeni agambye lwaki mutuleese ku YouTube data abamungi ate nga aje tumwagala eri ebadde bagamba nti aje tebakwagala eri ku Facebook ate bano babaleese ku YouTube ate nga data abamungi ebalaba live ebadde kompeni kibalina okukyeddamu masha Allah inshallah natolede salaamu aga salaamu alaikum ebale kuweereza Hajati Bambi tweyanziza ano bamita Bushira agambye Hajati Bambi tweyanziza nabwekityo twogera ebigambo ebisembayo abalabi baffe aba Dawa TV Uganda mwebale kubanga mutufulowinga eyo Dawa TV ye eriwo okubaweereza mu mbeera zonna era nti tukola lilla bino twagala kubatuusaako Allah kyanababuuza nti alam ya'atikum nadhir abaffe nti omutiisa teyabajjira abagamba nti mugendeeko musome mutegeere eddiini yammwe mukoze shiriki lwa kutategeera ddiini mwagenze mu bapasita lwa kutategeera ddiini tubagamba kirungi okuba omuntu anoonya okumanya nabbi waliwo yagamba ne hadithi egamba nti talabul ilmi walau biswin munoonya okumanya naye kubanga kuli abantu bageraga China nti oli mu Uganda naye okumanya kuli China newankubadde oli kagaali kavuga ogende China onoonya okumanya kati olwaleero ate ng'okumanya kubasemberedde emizikiti egy'enjawulo Hajati abagambi wano ku lukadde abasobola otambula n'okola kino ogenda abali mu Kawempe wano Kawempe waffe ku ttaano waliwo ddalasa emizikiti egisinga girimu ddalasa ez'abakyala kyovola bamupininze ne mugamba nti Hajati tubuulire ensomesa ey'ewuweeri etya teri wakambwalira muntu azze bwerere kitegeeza nga ne wabajjidde munnika nga mulalo olina omuhandolinga n'omugamba tuula wali kuba nabbi yalina abantu abali staboni mu mbeera efaanagana ku bweti so nga z'empisa zetulina okulembeza era wosanga Hajati ng'anyooma munna amuyisaamu amaaso nabbi yagamba Allah yagamba nti la yaskhalu qawmin min qawmin asa ay yakuna khayrun minhum n'agamba nti wala nisa min nisa n'abakyala mu bakyala temwejeeja ng'ojeeja ayinza okuba yakola atya yakusinga obulungi nabwekityo wa barakallahu fikum sibula tugende jazakumullahu khaira amanya Sabirumbi ali Imam Kawempe ku ttaano mbadde ne Hajati Rajabu gwe gusoose okubaako naye alhamdulillah waliwo asembiwa na Ismail agambe Ismail Karuma aga assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh webali okusomesa barakallahu fikum Hajati bakutoli abagambi barakallahu fikum saba Allah kuwangaze hata kuongere buli wojja wano tuleetere ebyo byennyini ebitujja mu matuuga kubanga sosinza okunkolera zenganzi oyogedde mazima nti abantu bano balowooza nti mwambadde sitamba na imaani ate aloolesa emitima esatu wabadde bajja kwekwasa nti alowooza yayambadde nnyo nga banne bakola bwe bati ne bwe bati ne bwe bati obalazi nti okwambala kirala n'eddiini ku mutima kiki okwambala tteeka lya Allah okuteekako hijabu n'okuba nti okuliteeka mu nkola kiki oyinza okwambala olw'ekinyumo oyinza okwambala olw'omusajja oyinza okwambala olw'etteeka lya Allah n'otulambulira emiteeko esatu abadde ku TV tubadde tufolowinga bulungi wa barakallahu fikum Imam Kawempe ku ttaano nawe mala yamanya gobalinga amanya n'eddoboozi Fatuma Rajabu Amira Masjid Hijira ku lukadde wansi awo ate depute Amira kuna bweru Twale masha Allah bebaziza nnyo okutuwuliriza abawuliza baffe ab'olwaleero era abakyala era mbalamira kano bane mujja tusome obuddiini yaffe olw'ensonga buli lw'osoma edduniya ekwangula abantu bano ababeerako mubeeramu abalina bukyalito obutonotono wakati ogambye ku bukaaya biki terinayo obwetaavu kuba nti abantu bano olwaleero musomeseza nnyo mu bibuga naye abantu nze natuukako bayitayo mu lusenge
ne baleeta abawala mu kosito okusaala naye ng'abawala waakutama bwoti uzo eyinza okuggwako omusajja ng'akutamye naye twabuuza ku mbeera effenna twalayoko ku ngoye naye twakwata buno obukaya buno obuleberalebera buno tetwabatwalira abakyala naye ng'omukyala azze ng'ayambaddeko bulungi asiba kono ng'akaabatunda ennyaanya kati bwe twababuuza buzibu ki abakyala tebeebikkirira baagamba nti omuntu ava e Kampala nga mutembeeyi n'atuusa eri obukaaya abo baguza ku mitwalo 4 omuntu w'ekyalo okukwata akakaya buno nno bwennyini obuliso omuntu w'ekyalo okukwata mitwalo 3 ogula akakaya kikola ki kikalubiriza kati muziki kyo tulinawo service nga bwe zityo kubanga oyinza okuŋŋaanya abakyala beetaaga okusoma ya saluna aye nawe tolinawo dependingira nti oba okola otya abantu bano bategeeze nti osobola okuba nga n'ennamba yo gibawe nti ayinza okuba alina omukyala gw'ayagala okuleeta oba okusindikakaawo nakubira ku nnamba y'essimu inshaallah engeri gye tukola ddaawa ebyonna bitukakatako lwaki buli lwokola ddaawa osuubira Allah okusasula ebyonna tubikolako sheeyi obusobozi bwe bubanga weebuli tubisobola era omuntu oyo bw'abanga gy'ali musaba munnange oyo amuleete tujja kwekwatakwata tulabe kye tusobola ayinza okubaawo bano abasiramuka nabuuza nti kati muzikiti gyo guliko ddalasa asiramusa abakyala abamu banoonyanga asiramusa n'agala okutandika okukola kutya okusoma naye kati wandibadde obawo ennamba kubanga wabagambye dda nti olina abazzukulu tosobola gikubaakubako omuntu alina abazzukulu nga tokyalinawo muwala waka aba takyasuubira okukusaba muwala aba takyasobola kukuzumbwa nti akugamba bigambo bawo ennamba nga amiira kubanga eyokuweereza bantu ki mashaallah ennamba eri 070 39 81 eyokubiri 072 49 19 wayinza okuba yalina n'ekibuzo ekyekyama abakazi babagakyama eyo nga gwamusimba dda naye nga ayagala kibuuza nga newanotumesigi tasobola kukikola ki kukibuuza kuba nawe okonyeko ku naaba ezo biki kati ayinza okubeerayo nga kamusi wayagala kusaalasala banaakulindira ate osomese kunaaba obudde bukoze butya ng'asobola okuba essimu ate sikyataase zino eswala ezigenda mu wiiki eyo ng'akoze eki so mukuba amasimu hajati mumwebuuzeeko ajja kuba asobola okubanyonnyola bulungi era sebo abantu abeerawo nga yaawulira nti ayagala okubuuza ekibuuzo mukyala munne naye nga ne gwakibuuza ate yageya ku kyalo agenda okibuuza omusiraamu gwalabanga omusiraamu yageya nagaa nti aja tigundi oluza talina ekizimba wano ne wano n'ekizimba kyagaana okuwona tabeera mukulembeze wabarakallahu fikum wasalaamu alaikum warahmatullah